tuli ne president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kojja wange naye ate mukwano gwange kati olumu tukayananga mugamba kojja bwembeera waka toleeta bya president naye nalemerako naye kojja nja kukuwadira leero. Bamaama bakojja bajjajja bakazi tewali wagaye kojja tewavayo muto okojja birayo bamaama nabakojja ne baganda bange babira ne baganda bange bannange kitalo nnyo kitalo ddala. Nze nabadde siriiwo, nabadde eyo mu Amerika nga ndi mu kwewangulira zaawaadi mu kuvimba ne baswazininga ani tulina paapa kojja si mukasa bwe yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa n'antegeeza nti kojja kosa bamukubye amasasi agamutiddewo. Kwekulira ndabe nga ntuuka basibo ne banyabo newankubadde nzidde matayi naye nze wano size nga mukulembeze wabula wano ndi waka. Kojja ono kati omugenzi kojja bosa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana bannalukuma tubadde tumuyitanga kojja transa kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu bizinesi ng'atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda losuula y'amasanyalaze bwetyo bwe twakonekitinga oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika n'afuuka Luuma naye ngali close. Kojja abadde ayagala nnyo si kika kye kyokka naye n'alina akakwate ku kika kye. Basibu ne banyabo nze ndi mwana wa Margaret Nalokuma ye muwala wa Mulodokayi Kiyingi yali nange Kamosha jjajjange oyo Mulodokayi Kiyingi yali close nnyo n'ekitaabwe kati. In fact jjajja Kiyingi yali Katikkiro wa Namusota. Jjajja Kiyingi yali Katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israel Bosa yali Namusota. Olwo kojja Bosa kati omugenzi gwasikidde. Jjajjange Kiyingi azaala maama yali Katikkiro we era n'omugenzi lwali owa Namusota jjajjange Kambe yamusumikira obwa Namusota. Jjajjange Kambe ne jjajja Kiyingi bebasaawo okusaabala ku bijja bya Kambe. So wano ndi mujjwa era mukwate bulungi. Kitalo baganda bange nnyo ffe nga family tufiiriddwa nnyo newankubadde kati bino bye nafuuka sometimes family yange okuba kipinga nga bayise okujjako bano bakojja bange base mukasa bamirire ensana bakojja bange abo bakojja Kitooke mbagala from a distance tubasangala omusajja bumanyi nti oyo naye muganda we oyo naye kojjawe kubabuza emirembe naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwandiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwandiga kati gwe laba mikisi eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mikisi eyo mugiraba. Bannange kitalo nnyo kojja Bosa simulabyeko. Kojja Bosa mulwadde. Kojjange Bosa oyo yakulira omutuba gwa Kambe ensasa mu Mawokota. So tuli very connected. Ate maama yafa yatuleetera nnyo abasaidi ye era ffe tukulidde nnyo okusaidia maama okusinga eya taata era
abazadde baffe abasinga bandiga era n'abatuuza empisa abakojja ekitogero kuba kati akaddiyemu naye teyali nga wakuwena ebiseera bibi. Kitalo nnyo, kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono, naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde, gundi bamutemudde, gundi bamutemudde. Yensi yetambulira mu baganda bange era ffe yensonga lwaki tewaayo tukomye bino ebintu bwe biti kubanga badde tuliwo naye abalina muntu tubamanye wadde abatema abamu babula niwewatemula abantu baffe ng'ensi eraba zebula senyange bamutanga ensi eraba era n'abamuta tubamanyi. So ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe. Nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wamwe ne bamutemudde. Naye tumanyi abagala okutema. Nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abatidde amunyaga ku maana yabyogedde era ng'oggyeko ku mulundi guno basalidde musaayi gutasalirwako nibabaddenga babulanga bwe batyo katusubire naabwe bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde. Tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde, tekibeerangawo. Ade mpuliriza maama n'akosa ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV, oyo maama wange, oyo musista wa maama wange, naye yabadde ayogera n'agamba antwate tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu bebasuubira okutta be baffe bammwe bakomani pipu mmwe. Naye nze mbagamba tewali alise olaba bakubajjenga amasasi ne bakakuba n'abasumba bwe gabanga gaaliga ddala. Kakati batemudde mukulu wa kika, so tubeera tuyibuuza ani addako. Yensi gye tulimu bamaama bataata, yensi gye tulimu. So bwetugezaako okukomya ebintu tuba tetubikomya mu bubi nedda. Ate tetuba abakozi bafujjo zabendigamu mwanguza z'abaana bafujjo mutukuza mpisa era nebino byenjogera nabijjamu mmwe mwanza mmwe mwanyosa ze naye okabandiga. So bino byenjogera saabisoma mu ssomero, nabyuka mu bbeere lya nnyabo Naluguma. So mbanjagala nnyo tusigale nga twefumiitiriza jjajja tugenda muzika naye kirikoma ddi abantu baffe bameka balina okuttibwa kino ne kikoma. Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwab'ebitiibwa ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9/10 baana ba Buganda ate ng'ekisingwa n'oba wambisa n'oba tulugunyisa olumu ennyindo zaffe zino ezaagagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama era kitulina okomya. Kitalo nnyo, kitalo ddala banange, kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye. Omusajja abadde decent, omusajja abadde omukozi, tali mu byabufuzi, toyinza gamba nti ensi tayambala n'abantu. Musajja mukkiriza naye bamutemudde. Kakati bwe gwani. So kitalo nnyo basibo ne banyabo nga bwe bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono, naye ebyo ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Centamu kati omugenzi eri baganda bange bonna
ekibiina kya NUP kyenkulembera n'Uganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti. Era abeediga mwazaala nnyo. Era mbeereyo ngamba abantu bwemonda balinyenyu gyali gya maama gana amaaso gaali ga maama naye buno obwongo bwe mulaba. So mwebalinnya abeediga tuzaala nakutuyola kitalo nnyo ekya jjajja kitalo ddala katusubire tebanaswala ne batuwa lipooti naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga embeera tugikomya. Embeera tegenda kukoma baganda bange okujjako nga tugikomeza. Njagala okusembayo baneebaza abaana ababoodaboda mwebali kuba bavumu. Era ekyo kyemwakoze kibeere ekyakuyiga erimmwe bawamba baganda bamwe bulijjo. Bwebawamba tadda kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katira kakasajja kamaa kalina emmundu ne musalawo ekyo kakolera. Kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne banyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwumuza emirembe, naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe, tugenda givaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka gutusinzeemu. Nange ngaleeza amaanyi eri omwana wange. Omukulu abadde ayogera meeya w'ekitundu kino n'atuuka. So President Meya tubeera naye almost every day. Ajja n'atukumaakuma era n'essaawa zino waali. Banyabadde bassebo bajja kubeebaza okuwuliriza omwana wammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe. Otyo tuyanzege bakadde bange bakungubazi byebyo ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano mukungu bagira jjajja Lwomwa wazze akawungeezi akaleero okulaba nga nabeererawo famire kubanga naye mwana wawaka bano bab'endiga be bazaala President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine be bamaama be, era azze bukojja okulaba nga ate akungubagira wamu ne bakojja be ne bamaama be ng'omujjwa okuba nti ate bafiiriddwako jjajja Lwomwa omukulu w'ekika. Twesiimye nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obubaka obwo bw'otuwadde obunyuvu obulungi obw'amaanyi omwanguka. Twesiimye nnyo, tusiimire ddala President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Weebale nnyo, weebalege obubaka bubadde bwa muwendo. Bw'otuwadde bubadde bwa nkizo, bubadde bwa bode, bubadde bwa kataawi. Tuyanziza President Kyagulanyi. Byebyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine
nga nkungubagira jjajja Luuma tweyanziza nnyo pezi tweyanzeege bw'ati asiibudde kale mbaagala nnyo nange Mukama asaba nkuumire tujja kuba